Abayimbi mwenna abatindiza engendo okuva gye muvudde mwebale kujja. Nsanyukira n'abanamawulire mwenna buli wembeera mbalaba mwebale kunziruukirira. Ne ku luno olw'ekibbattaka nja kubayita obudde bwakyo nga butuuse mulabe omusajja oyo antawaanya. Buli kimu nkirina. Moses teyali musajja muyaayi. Empapula ze yaziwandiikanga endagaano. Ekyapa omusajja oyo yakigaanira ndowooza alina ekigendererwa kye. Akyusakyusa statement buli lunaku. Nebaza n'abo abajja okunnambula buli luvannyuma lw'ennaku 2 oba 3. Buli lunaku wano mbeerawo n'abagenyi abajja okundaba. Mwebale kutambula temuva kumpi naye muba wala. Nebaza n'abo abampaako wennimira emmere. Bannaye mugenda okunziruukirira nga nange neerwanako situulira awo. Nebaza n'abo batabanyi bange abandabirira wano waka ne muwala wange oyo yandabira maama wange. Teyamwekanyaako yadde. Twasitulanga babiri, maama yali takyasobola kutuula, yali takyasobola kulya, naye nga tumuliisa babiri, tumusitula babiri. Mukama amwongere ekisa. Nsabira mutabanyi wange Kinsaha mulwadde ennaku zino tali bulungi. Nyaniriza ne muganda wange maama wa Kinsaha. Justin nkubye eddakiika nga 15 ngenza okulaba nga ntuuseeko mbadde neerabidde. Neneebaza abayimbi mwenna abanziruukirira okujja mu budde ng'enjala etandise okunywa nga sirina kasukaali, sirina safuuni. Benzijukira batono nnyo naye abangi beneerabira kuba munaye mbaani mu maaso g'abantu naye ku mutima sibeerabira. Nayisigayana gowakulawo amakubo gange g'okundabirira. Bitusi mutabanyi wange amannya essira gamwatuukiriza naye ayagala nnyo okufuga Uganda yaffe eno. Sebo nkwebaza olunaku amaziga gandi ku mutima mangi naye kwaliko abasanyuse nga baagala okusika mutabanyi wange mumutwale gye baagala. Kwaliko baana kyegwanyizi bangi abamu nali sibamanyi nakubamanya nga sibalabangako naye ne bajja emmotoka esimbye wali, poliisi eri wali, buli wamu nze nga ndinga ali mu nnyanja. Naye nagenda okulaba mutabanyi wange oyo ng'avaayo nga ntaasa. Ne looya wange Katende naye yantaasa. Bonna ababiri we beesimba mu maaso poliisi nekkakkana. Abantu bonna gye baali baleese. Bannange nsaba n'abo abaleeta wano abaana baabwe be bazaala eyo oba babazaala eyo kubanga Moses yali si muyaayi. Moses bwe yazaalanga omwana we ng'asooka kugamba muganda we funa emmotoka oleete emmotoka oteeke maama wange agenda alaba omwana wange. Naye nze wano bandeeta n'abaana ab'emyaka 28. Bannange muleke kuzannya. Moses tasobola kuzaala mwana wa myaka 28. Ate kati waliwo gwe nawulira ku mawulire ennaku zino mbu wa myaka 2 oba Moses yamuzaala ng'ali awo. Bwena ayogerako nga bagamba Mose agobaganya bazzukulu be naye bannaye namwe mubeere mu kiti kyabwe. Moses asobola okuzaala omwana wa myaka 28 ate kati buno obudde basobola omukukwanjulira omwana wa myaka 2 naye n'omwaniriza. Abaagala okuleeta abaana baabwe waliwo omukyala namugamba ye Moses tasobola kuzaala mwana ono muganda ennyindo zo ky'omwana we ezo mbaabaavu nnyo. Yagenda n'anoonyayo omwana Omunyarwanda
omulala n'amuleetera bulijjo abeerawo wano olwayo sinamulaba ne mu kuziika yaliwo kuziika maama wange naye bwe kiba nti omwana oyo waffe olunaku lujja kukya kebesa omusaayi abeesimbeewo bwe batyo nekijja kuswaza nnyo omwana oyo si waffe ekiriba nti waffe ndimwetondera kale banaye bwe tuva okusabira Moses eri mujja kuyitako eno emanju eno tujja kubaweerereza awo omutudde tubafumbidde bakookolya temujja kugenda njala naye mwebale kujja mwebalire ddala era okuva ku luno temukyawa wano mudde nga buli wemuwulira nti wawuliwo ekizibu oba waliwo okusabira Moses ne maama wange naye obusobozi bwena abufuna nja musabira nga bulijjo maama wange mukyala mulungi nnyo teyansuulawooko mubajja be mbaniriza nnyo banakaga bannange ne bannayuganda bannange mwebale kujja mwebalire ddala nsanyuse nnyo okulaba faatha waffe oyo atwagala nnyo ne ku kyaki yasinga okusakusa nsanyukidde nnyo bakristu bannange mwebale nnyo okunzirukirira buli kizibu kyonna ekigwawo mwebalire ddala newemba nti sijjukidde kugamba naye bwe nkuba akasimu mu ddakiika 3 oba ontuuseeko okusingira ddala mukyala oyo ow'ekitovu oyo bwe tusaba naye ekiro abafumbi bange abo abakristo abafumbi mwebale nnyo okujja omuliro ekiro misana era nga nze gwe mweyimiridde n'abakristo waffe webale nnyo omusomesa waffe omupya nsanyusa okukulaba mu maka gange nyabo wano wembeera mami tweyanziza maama waffe gwe mbadde nsaba mbalage maama Christine ate amaanyi agayimirira mami olumu tagenda na ku kyaki kuleeta abafaaza na musomesa naye maama oyo maama Christine mbazi tukweyanziza emirimu gya kyaki eyo agikwasaganya ne maama waffe oyo n'abakyala abalala abatudde awo nanange tweyanziza DJ nja kusaba teekamu oluyimba lwa Moses olwa maama faaza nga bwatukulembera mpola mpola